Amaina ninze Maimuna ndijja balaga engeri gye nkozesaamu eisubi eikalu nga ndi mu nsonga ofuna eisubi oba akagoye oba akatambala ofuna nga tikasala wafuna wota wataako eisubi ensonga lwaki tutuliteiremu direct kubanga eisubi libalifumita oba bona tufunye akagoye ketusobola olizingamu wazinga bulungi wa making sure nti tirifuluma watereza nga tibyezinze then wafuna empale nika watamwe wabona ngo yetereire nga kale kagemye mu bulungi ngoyambala. This is so disgusting. Nti abawala bepadingisa ebisubi. Kyannaku nnyo nti gavumenti esobola okugaba kondomu ez'obwereere ku miruka ku mapoliisi buli wamu wonna kondomu ezo muzisangawo. Naye ng'abawala bamestratinga buli mwezi tebafuddeeko. Abatasobola ku affordinga pads. Gwowayiwala owulira otya okusolooza pads zino okusolooza omusolo ku pads ezikolebwa mu Uganda ngeri abatasobola kuza affordinga. Gwe pads zino zifuula za bbeeyi nnyo mu Uganda abantu bepadingisa ebisubi. So kino nedda era ababaka mikwano gyange tutunuulire nnyo ensonga eziruma abantu bino bye bikyaya gavumenti ya Museveni. Ddala oli atunuulira atya omwana we nga yepadingisa bisubi naddamu okuwagira gavumenti yateeka omusolo ku pads ezikolebwa mu Uganda. Wano singa teriyo kintu kya layisi nnyo kusinga pad. Singa buli muntu yenna asobola okuza affordinga. Ddala omuzadde bw'atunuulira omwana we nga yepadingisa bisubi abagamba atya mwabamaze mu buyenzi emyaka egigenda mwana. Oluusi mutulema okudifendinga kuba there is reality. Notunuulira omubaka ali mu parliament nga tosobola kwogera ku kino. Abaana b'abano bali mu kwepadingisa bisubi. Nga tosobola kugamba nti URA misolo mufuna mingi okuva eno n'eno guno muguleke. Pads muzifuule nga za bwereere muzifuule nga buli munansi yenna asobola okuza accessinga. Kondomu ez'obwereere muzigaba. Gavumenti ezo budget ya kondomu ez'obwereere buli wamu tuzifuna. Naye omuwala amestratinga buli mwezi n'atuuka okwepadingisa ebisubi n'atuuka okuwunyirira abantu obwenkanidde awo okubeera mu mbeera eyo. Mulimu ebintu bye tulina okuyimirira awamu nga bannayuganda ne tugamba nti no pads zandibadde nga ziri tax free. Buli munnayuganda alina n'asobola okuza accessinga nga ziri ku ssente ezisoboka. Nitutala abanyinaffe nga bapadingisa bisubi, bapadingisa biveera, bapadingisa bigoye, abamu tebepadinga na kwepadinga. So tukitunuulire butunuulizi bwe tutyo tulina bye tulina okustandinga tuyimirireko ng'abannayuganda kubanga bye bitugasa. Oluusi mutulema okudifendinga kuba tutunuulira omwana n'annyonnyola ekintu nga kituufu. Omuzadde oba omuntu ali mu community ng'omwana w'omuwala ddala yepadingisa bisubi anaddamu okuwagira gavumenti eno.